A shadow falls upon the hills. We have not witnessed a peaceful transfer of power from one leader to another since our country became independent in 1962. Sound, our nation's heart breaks underground. Anateera mbalamusaako mwenna bannansi mwebale kwagalana kukolera nsi yammwe Uganda, mwebale na kufisaayo kadde ne mukubaganya ebirowoozo ku ngeri ki gye mwali agadde ebiseera bya kaakati saako n'eby'omu maaso biddukanyizibwe. Nyongera okubajjukiza nti ebyobufuzi bisalawo nnyo naddala mu nsi ezaffe eza Afirika ku ngeri ki ebiseera by'omu maaso gye bigenda okutwafekitingamu oba ku ngeri ki embeera ya kaakati eriwo gye tulina okusobola okugitereeza olw'okufuna ebiseera ebyaffe eby'omu maaso saako n'ebya kaakati ebirongoofu. Abakuzeekuzeemu mujja kukkiriziganya nange nti tolinaayo future ndala. Kati olina okulwanagana n'embeera saawa eno etereere kubanga baana abato be bakyayogera ku future. Naye omuntu yenna ali mu myaka 35 n'okwambuka oluusi n'okukkirira okufa ku myaka 25 n'okwambuka already oli mu future yo, tolina future ndala. Njagala okwebazaamu ak'ensusso abakubaganyiza ebirowoozo ku puroguramu yaffe ey'eggulo eyabaddeko omutwe ogugamba nti Plan B efulumye. Protest vote etaliiko backup tegenda kujjako Museveni. Abantu bangi mwatuwadde ebirowoozo yenze Emmanuel Kanka Kapita nateera nkomyewo ku mulundi guno. Kansooke mbeebaze era mbiyitaayitamu awo nga bwe mulaba kyemulaba awo ndi mu ssimu yange nammwe kyemulaba message ezo. Mrs. Zedi webale kuweereza. Actually we need to be with the Plan B. Mr. Kanka, thank you very much. Mukulu ng'obadde obuze webale kujja sebo nakomawo dda gw'obadde obuze. Freedom free Eddie Mutwe and all political prisoners. Eyo nsonga nkulu ku video nako olwaleero. Kati Kanka k'obuzibu buli luddawa awo nawo tugenda ku addressingawo. Don't forget that there is a limit to violence. The gunmen also fear to do some things. We live in a global world. For example, they cannot shoot down 500 people on the street. Ekyo nakyo nkitegedde. Naye wonna mbeebaza mwenna abateddeko ebirowoozo. Nyina ekirowoozo ekimu ekyawandiikiddwa Keyton 1875. Keyton 1875 nga sinakola video ene sawa 6 emabega. Oŋŋambye bwoti. Program y'olwaleero egenda kwetooloolera ku kintu kino. Keyton gwe n'aba kufaanana mbeebaza mwenna okujjanga ku video eno. Naye ngenda kweyambisa omukisa guno kubanga mu Uganda gino emikutu egyaffe gye gigaba alternative. Emikutu egisinga gy'aba mafia. Abasajja abakutte ssente mu gavumenti. So tetulina political education, tewali batusomesa. Abatusomesa batono ate bali limited, babawaayo obudde butono n'ebibuuzo bye banaababuuza babitoolako ku lw'amateeka agayitibwa minimum broadcasting standards. Ze nali nkola mu TV nga hostinga program za byabufuzi ate nyina obukugu n'obwa production. Naye amateeka ge twabeeranga nago mu TV agamu gabangako tegatukkiriza. Lumu nali nkola mu TV emboozi eyo bana gye banyumizaako mu biseera bya Brian White ne batuyitako wa Brian White. Sijja kugiddamu. Kyembadde njagala okutegeeza nti nagenda okudda ku TV nga batugambye buli muntu yenna akola programs ebyobufuzi teri kukyaza muntu yenna wa people power. Omanye abantu tuli bantu. Omuntu ky'osinga okumugaana atera nnyo okwagala okumanya lwaki okimugaana. Twali tuhostinga programs ebyobufuzi mu Uganda naye nga ssebo etteeka lyatuuka ne lifuluma nti tewaliwo kukyaza muntu yenna ava mu kibiina kya gundi people power. By then teyali NUP, yali people power. Kakati gino emikutu egyaffe gye gigaba alternative. So abantu nga Keyton njagala tukubaganyize nga kuno ebirowoozo neeyanza nnyo ekirowoozo kyo naye ngenda kikozesa okusomesa abalala. Ogambye otya? Kanti baterewawo. Keyton agamba, Keyton 1875 agamba sooka otegeere ky'oyogerako. Agamba nze sooka ntegeere kye njogerako. You are off the point. Protest vote kitegeeza. Protest vote equals londa beerawo okakase nti akaluluko kabaliddwa bulungi, tegeeza abalala ebivudde mu ku polling station yo. Oweekitiibwa Keyton nkwebaza nnyo, weebale nnyo kumpeereza bubaka obwo. Programu eno ngikoze kukuwabula. Protest vote abataategedde Keyton program gyayogerako. Nasomesezanga ngamba mu paati yasoose. Ekisooka mmwe nange tukkirize. Mu Uganda twetaaga enkyukakyuka buli kimu kyafa.
mu buli sekita yonna si kubwa pulezidenti. Kati nga bwe tugenda mu kalulu mu Uganda tuyina ebifo ebisukka mu miliyoni 2.5 2.5 million positions, ebifo ebisukka mu miliyoni 2.5 bye tulina okukubako akalulu omwo mwonna tuteekemu abakulembeze. Argumenti yange I41 nga Kaaka kegamba tetuconcentratinga ku kumuvinga bamemba ba parliament bokka, kubanga ye Museveni nakati yataddewo district empya 3. Ye Museveni buli watuuka n'amanya nti kaakati mulina we mumusinziza obuwagizi mu campaign nzeeyo nnyo, awo ng'akeculawo akatundu ng'akola district asobole okuteekayo bamemba ba parliament asigaze majority, kubanga gy'alaga mu maaso agenda kutufuga atuuke tumulemerere kuba tuli babuufu. Ayagale mutabani we naye oba omuntu yenna gw'anaayagala okubeera mu mugongo ku pulaani yaabwe ey'okutufuga emyaka 10 ayagale bamulondere mu parliament. Kati argumenti yange emu ku binabadde njogera nga tugenda wano okuddamu ekya Keiton eri nti protest vote nungi era Keiton nga bw'ogyogeddeko. For the case of Uganda newankubadde protest vote erina ebintu bingi byennyonnyola, naye ku lwa Uganda kino ky'oyogedde kyetegeeza kyensooka okwebaza nti protest vote londa beerawo kakasa nti akaluko kabaliddwa bulungi, tegeeza abalala ebivudde ku polling station yo. Kakati Keiton eyo yentegeera etandikirwako mu kalulu, naye twagala twapulayinge ebyo byebisoboka Keiton singa obadde Bungereza, ng'obeera Bungereza oba ng'obeera mu nsi ezabukalamu demokrasiya, ebyo byoyogedde bisobokera ddala. Naye kye nabadde ndisikasinga, we are talking about a dictatorial regime. Bobi Wine yawandiikako nga 10/10/2022 nti kano kakundi. Keiton nsaba okutegeeza abantu abatufuga mu Uganda si tribe, era ffe tetwadvocatinga kusosola muntu yenna, si ddiini tewaba abasiraamu be batufuga, si kiwayi ate si kibiina kya byabufuzi. Abafuzi abali mu Uganda abatufuga kakundi k'abantu abatono nga batufuza mmundu naye nga batukozesa mu buli kaseera k'okulonda okusobola okutukozesa tuveeyo tulabikeko ku polling station tulage nti tukuba akalulu bo ne electoral commission y'akakundi nga nayo electoral commission yekimanyi nzibi yo kennyini yeewaako obujulizi. Eyo yennyini nkyejagala okutegeeza nti kyonnyonnyodde it only works in a normal situation. Kye nabadde nnyonnyola eggulo nabadde mbuuza Keiton abadde mbuuza mu bano bamukwata mmundu abakuba abantu emigo ne bawamba obubokisi bo ne bateekamu obululu bwe baagala, protest vote emala okubajja mu ntebe eno gyonnyonnyodde Keiton wano gye tuliko yennyini nti okyogambe nti nze ndi off topic nti protest vote egamba londa beerawo okakase nti akalulu ko kabalibwa bulungi, tegeeza abalala ebivudde mu polling station. Eyo ye protest vote. My argument yesterday was saying protest vote eno etalina pulaani B tejja kututuusa ku buwanguzi bwe twetaaga mu kiseera eky'emyezi emibale egibulayo, twetaaga pulaani B. Kati njagala okukusomesa Keiton okedde saako n'abantu abalala mwenna abalina endowooza ng'eya Keiton. Njagala okubuuza singa badictator akakundi kabakwata mmundu bakizuula nti kati mumobilizinze nnyo, step namba emu Museveni gye yakoze gye yasoose okukola nga sitana kugenda mu kalulu, yataddewo district empya 3 mu kitundu kimu ng'emu tagimanyi na linnya, n'agamba ababadde mu meeting munjigiriza erinnya, n'agamba abajapadola n'abagamba mugende munoonyeza erinnya. Eyo step emu. Kakati protest vote ekyo ekirinako solution ne mu district empya bano bandyamu byange be yawadde saawa eno bonna bagenda kuddayo mu district kuba beetaaga ebifo, bonna bagenda muwagira okutuuka okuba wa district alina assignment ze yabawadde, protest vote awe ekola. Keiton ku bino byoyogedde ebirungi amata singa tubadde mu nsi ennungi, naye ensi yamukwata mmundu njagala okubuuza singa bakulemesa okutuuka woolondera. Kati nze ekibuuzo kyange kye nabadde nsomesa eggule era kye ŋŋenda okukusomesa olwaleero, my question is protest vote eyo tugweyo mu bungi nnyo ffenna, omukadde mutwale yakaweza emyaka 18 muyambeko mulagirire alonde tubeere ku bifo. Protest vote eyo tugenda kujja akivinga nga tetulina pulaani B.
singa tusobola ffenna okuvaayo kino kyoli mu kwogera nti beerawo okakase kakati kyendi mu kubuuza obadde okimanyi Keiton nti mu kulonda kwa Uganda Museveni internet agijjako ekyo kimu ekyokubiri obadde okimanyi nti osobola okugenda okulonda Museveni n'amasimu agakuba n'agajjako network n'agijjako obadde okimanyi nti akalulu ka Uganda tekakyakuumibwa ba candidate agents ba polling agents oba ne ba candidate temukyasindikayo bantu bammwe majege gabeera n'obubokisi majege gavuga obubokisi bwe galaba mukama waabwe nga awangulwa ng'obubokisi babuwamba nga babusamba ekibuuzo kyange Keiton mu situation nga walondedde wantu wafaanana bwe watyo ogenda kukola otya plan B ki gy'olina singa omala okusuula akalulu n'oyagala osigalewo okakuume ow'amagye n'akugamba toka vawani ngenda kukuba vawani ekyo kyekibuuzo ekikulu ate nga mu byobufuzi omuntu alowooza ebyobufuzi olina okirowooza my question is Keiton obadde okimanyi nti Museveni asobola okuyisa etteeka nti teri muntu genda nga luli baaliyisa teri muntu genda kulonda na simu obadde okimanyi nti tegeeza kuba gw'olonze kati osuddemu akalulu osigadde nawo olinze babubale osobola okutegeeza bewasanze eri bewalesseeyo eri oba osobola okuba polling station muganda wo Keiton date myashu muganda wo kankaka yalondedde n'akulabye gw'olondedde ekabera maido etteeka Museveni alifulumiza nti teri muntu yenna akkirizibwa kutuuka ku polling station na simu plan B eriwa ogenda kikola otya owekabera maido ogenda mutegeeza otya namba 2 engeri gy'osobola mutegeeza ng'okuba simu singa network bagijjako kuba osobola okugamba nonda n'enziruka ewaka n'enkuba singa network bagijjako ekyokubiri Keiton ekikutwala okubeerawo kuba naawe psychological okimanyi nti wajja kubaawo obubbi kyova olaba oyagala obeerewo okuuma akalulu natural okimanyi so saagala odismissing ebigambo byange ogambe nti here like you saying soko otegere kyoyogerako you are off the point sebo I'm not off the point I'm above your thinking of the point wano nakususseeko nze ne nkujja wano w'okubidde akalulu singa olaba omuntu abba akalulu n'ojjayo essimu omuntu akuba banne n'ojjayo essimu yo n'ogamba kandipootinge oba kandikodinge mukimanyi nti mu Uganda abantu bagenda ku polling station n'essimu erimu ekinkumu oba n'essimu nga eguza face nga ya face eguza face edetectinga face essimu smartphone muzimanyi that's why they are smart naye obadde okimanyi mu biseera by'akalulu omuntu tasaana genda ku polling station na ssimu nga si ya password kugamba kyenabadde njagala okusomesa Keiton nti nyina pulaani mu programu ennamba gye njagala okusomesa ku ki kyendowooza ayi nga kankaka pulaani B kyesobola okuba just in case nga protest vote nga bwe tugambye londa beerawo linda babubale tegeeza munne ebivuddemu londa beerawo kuuma kubiriza bajje tujje mu bungi tetusigalayo temwebaka ffenna tujje mu campaign protesting nga okola ki ng'oyita abantu kwegamba tu-overriding system tu-overwhelming bakiyita overwhelming system nti newe baalirangiridde nti babbye mbutuufu kituuka nekigisukkako nga tekyasobola kubba naye njagala okukujjukiza Keiton nti just in case mbadde nkyakugamba mu Uganda mulimu omuntu agenda ku polling station ng'asuubira essimu gikozesanga ekimu ku bujulizi one nga terimu memory card nga byagenda okukwata agenda biteeka ku mutwe which of course ekyo kiri mu koosi yange ya protest vote wano njaggiwa mu byobufuzi temubakweka buli kimu okisomesa temubakukuta mu byobufuzi system ekugamba tujja kuleeta emundu era muzira nga bazideployinga opposition nammwe ne mugiya abantu bamwe bagenda kutuukawo batya ku polling station we need to do this in a simple way we need to do this in a non-violent way and we can do it kakati omuntu akwata n'atunuza bwati essimu n'akwata essimu ng'eyange eno gy'olaba n'agitunuza mu musirikale n'agamba nkulikodinga lwaki mukola ebintu bino n'agituuza kati omusirikale akola kimu akwajja buzinga amukwata jeeke ng'amuwamba bwe batuuka eri bamugamba bisiimuule kati bw'ogaana kye bakola nga bakukwata engalo lwampaka nga bakuteekako ekinkumu kuba yakinkumu
Therefore, our people need to know abagenda okunganya obujulizi bwa electoral violence. Togenda ku polling station na simu ya chinkumu tu. Bwe batuukayo eri basobola gipawalinga opawalinzi ne bagikutumiza bwe bati mu face ne unlocking because it is a smartphone. Abantu balina okumanya nti ku lunaku lwagenda okulonda bino ebya face detection asooka bi deactivating, eby'ekinkumu asooka bi deactivating. Kati just in case ng'essimu esobodde okurecordinga byagira abantu tebakimanyi. Gana amasimu galina ne application gy'osobola recordinga omuntu nga wano screen teraga. Kamera ezisinga mwe bannayuganda ze mukozesa olina okuba ng'olaba wano n'eri. Naye mu nkola eya violence ng'oli akutte ne mundu alina munno gwakuba ekigala ky'emmundu ku mutwe, tosobola kuteekayo simu bw'oti naawe n'atakkuba mu ssasi. Ate nga kye twagala, we want a non-violent outcome of an election, kubanga abattibwa muli baganda baffe rigimu yabasibira mu bwabbo. Abaana abo bwe mubalaba mu training nga batutte mu training, baba traininga how do you demobilize someone. You are toli mumenyi w'amateeka naye omusirikale ye bamuyigiriza wa kukuba otuule. Tebalinamu kaabuntu abo boolaba. Ye training yaabwe kyekyo kye bakola. Ajja kukuba ensingo n'abatabiriiko bulijjo bakuba omwana lumu wane essasi mu kamwa ne bamuyuza omwana yali agenda ku ssomero ne nnyina. So if you find such a violence, kye nabadde njagala Keiton okitegeere nti mu pulaani B mulina okubaamu nti technology ku mulembe guno gwa AI tugenda mukozesa tutya. Singa bajjako internet tuzaako ki? Walina okubaawo pulaani B mu protest vote. Singa bajjako amasimu nga tokyasobola kuba tukola tutya. Esimu ogikozesa otya okurecordinga intimidation. Esimu ogikozesa otya okulonda violations. Kakati mulabe. Singa ogenda ne weesimba mu kalulu akalimu bano basekikubo. Tunulira sekikubo kye bakoze nga ne Museveni waali. Museveni ye yataasizzaako mutwe gwe n'atambula n'agenda n'abaleka mu kavuyo. Commander in chief yabaddewo. Can you imagine kyebadde bakola kyabadde kya kisiru. Mbu omusajja yazimbye ekkanisa. Sinti mpakanya kkanisa. Naye omusajja ekyamuzimbye ekkanisa mbu yagenda n'alwala oba is it cancer ne bamuteeka ku chemotherapy. Bwe yakomyewo ne yeebaza Mukama n'azimba ekkanisa. Kati n'olaba omusajja ng'oyo. Oba singa kansa saali mwagalizza bubi naye singa kansa baamutwala mu kyaki emuliraanye ne tulaba bwawona. Kansa oyo yakuluma ssebo bakutwala mu kyaki. Omusajja bw'olina ssente Mukama mwebaze ng'okola ebirungi eri abantu. So kanisa yesi kanisa kyali badde ne kanisa abantu bazisonda. Kati gwe yasobola okugenda ebunge oba ludda wayo najje wawonera okuba olina ssente. Bwalikomye walizimbye eddwaliro. That is the most stupid project I have ever had. Nungi kuba omwoyo, but God tested you. God Katonda yakutestinga n'akugamba nti owaye olwadde kansa tugize kati ekyo just njiyisizaako buyisa naye kanzireyo eri ku point. Bw'omusajja yalwala kansa n'agenda ne bamujjanjaba mu ddwaliro. Simanya kemo biki nanvaaya ate ye bwe yazze naye Abafirika tuli mabega. Abafirika tuli mabega. Kati oyo naye mugagga Katonda eyamuwa ye yatumma. Katonda ye yamuwa ffe n'atumma. Ye bwe yamaze okuwona kansa ate n'azimba ekkanisa basale endongo. Lwaki tewazimbyeemu eddwaliro? Lwaki tewaguzeemu ekyuma kya kansa kinaawonya abantu abakwata? Ffenna tuli ba candidates ba kansa. Ate noddamu kati otaali abantu abalwadde kansa tugenda bateeka ku ataali oba tugenda era walabye ebyabaddeyo ne Mukama omukolo teyagublessinze. Kanzireyo ku point yange. Keiton tunuulira abantu abatannaba na kutuuka mu kulonda nga Ssekikubo ne Lwashande. Ssekikubo ne Lwashande ki ekigenda okubeera mwaka akalulu? Omuntu ng'oli wa opposition ng'oyagala okukuba Ssekikubo oba Lwashande. Ssekikubo w'enaaleemu newankubadde atera okwogerera abantu ne aliininga ku side y'opposition naye eri tavaayo. Kitegeeza naye muyaaya atofera. Kati bw'oba oyagala okukuba abantu ng'abo kyembuuza mwaka akalulu ng'ajjukira luli akaali mu Shashi ne Sodo gendayo tugeze Keiton olondera Sembabule ewali Ssekikubo Lwemiyaga olondera Lwemiyaga gendayo olonde omala obeerewo ewali Lwashande ne gundi. So kye nabadde mbuuza era kye njagala okwongera okunyiikiza mu bannayuganda nammwe mu kitambuze. Kambabuulire protest vote etalina pulaani B egenda kutumenya. Ejja kusobola okututuusa ku bye n'atutuusaako naye eyinza obutatuggusa. Naye nga saawa eno tulina obudde obustrategizinga ku ki ekiddako. ng'NRM saawa eno kati bali mu kusitookinga miggo majambiya, bali mu kusitookinga bukundi, kutraininga abavubuka. Kati abavubuka bali mu kulya buwunga na kujjuza mibiri.
drone baziwawudde anti bagenda mu kalulu amajambiya amasasi bagabawadde ebibokisi by'amasasi kati byatambudde da byatulise dda bakyanu be NRM bakaawo ba RDC bane babirina. They are strategizing because for them they are supporting a clique of gunmen abo bakwata power. Sawe ekyo kye bamanyi nabo obasasira because power yaabwe ebaddewo bava mu nsiko babuuka buwanga tewaliwo kye bamanyi guno omulembe gwaffe tebagumanyi. So njagala kutegeeza Keyton, we need a plan B on a protest vote. Protest vote nkusiimye ogimanyi. Protest vote teriimu kuzira. Era kyenjogerako n'ebyo by'oyogera bye bitone ebitandikirwako eri omuntu wa bulijjo nga ggwe. Naye ffe abantu abaagala change eya ddala nga situogera lwakuba nti twagala ebifo, situogera lwakuba nti nno twabulwa atutwala mu gavumenti batuwe emirimu, wabula twogera lwakuba nti tukimanyi gw'omu ne bw'obeera omugagga nga banno baavu tebikola. Weeyagala mu kakalaawo n'ofumbiza abaana bo wagundi naye kati abaamini baliwa, Abobote baliwa, ababa Yusufu Lulebani bonna abaana abo bonna abali abantu ababa president abo baliwa. Even if you are a son of a president mu ggwanga eryaffe, eggwanga baliba teriteredde nga terina structure nnungi naawe oba mwavu newankubadde oba weeyaziseemu ssente. Bobote abateeka emitwe gyabwe ku ssente kati tukyakozesa ssente z'Obote. Kati at least twalinako at least ezike ery'omuttale tulinamu akasente ke tuyita ezike. Twaliwo n'ekizike ekyagendako ku ne Bobote saawa eno Cecilia Ogwala asalawo ki nabo bali mu kuwamanta buwamansi bukunkumuko wa Museveni. We need a strong change. Kakati kanzireyo ku kiri nsaba okutegeeza mwenna bannayuganda kati Keyton kankuveeko nkiddamu protest vote etalina plan B etalina backup egenda kutumenya. Ekisooka tukkiriza nti protest vote esobola okugjako gavumenti y'abatugumbuzi kubanga bano abasajja bakwata mundu bo kye bamanyi kyekyo tokibanenyeza olina bayiiyiza. Ate ffe abatali bakwata mundu abatalina interest gwe tukubaako gwe tukuba kutta tulina kuyiiya nkola overwhelming system mu computers. Kino tukiyita overriding. Computers zino ze tukozesa oba mu system zonna ezikozesa amasannyalaze you can override a system nga waliwo ekiganye bwe luba luggi ng'omunyolo guganye osobola okugumenya. Protest vote is one way esobola okumenya oluggi ne tukuba kubanga Uganda tunaba kufuna ku peaceful transition. We have not seen a transition. Ate munkwate bulungi, we don't want a transition for the sake of a transition. Nti twagala ebintu bikyuke kubanga ebintu birina okukyuka nedda ate bikyuke bikomaawo nedda. Abasinga bannayuganda obawulira agamba anja kulonda empya akyusa obulamu bwo obwanga olwedde bwayonooneka oba mukiraba. Ffe tuwamanta saawa eno tuli mu nsi ezitali zaffe era nabo tebatulaba ng'abantu olw'ensonga zino ensi ez'abantu zebakulaakulanyiza z'abagagga. Atali mugagga eyeeyiya togwanidde kubeerayo. Bw'obeerayo olina kuba mupakasi lubeerera era olina okukkiriza sitetasiyo nti mu nsi mwendi nyina kupakasa era nze ndya bukunkumukwa. Tulya bubi, tusula bubi, twebaka bubi, buli kimu kiba kibi tekikomparingibwa ku bannansi. Naye ekyewuunyisa Keyton ne banno nsaba okutegeeza ate ewaffe gye twava omugwira eno gye tuli bannansi baweebwa priority tayogera n'oyogera. Gwazeeyo atali munnansi omukoleranga kalogoyi okubaawo olina kulya bukunkumukwa naawe ojjeko bonaaweereza abaana bo mu Uganda. Naye ate Keyton ne banno kambayigirize situwagala change for the sake of change nedda. Twagala change of system ne bwe tulifanga tetulabye ku system bwekyuka naye twagala tubeera omugijjo ogwateekawo ekintu ekyakyusa kuba kati bino ebiriwo byakiyita mu lujja kugwa. Ewaffe gye tuva Omuchina akukuba oluyi, Omusudani akutomera, Omukongo w'amaanyi, Omunyarwanda w'amaanyi, Omukongo w'amaanyi, Omusomaali w'amaanyi, bonna b'amaanyi buli area b'amaanyi. Ensi eyaffe yensinga munnansi gw'osembayo president ne bw'aba akwogerako bw'aba abalala abagamba mu Luzungu abagamba bannange ebyaffe tubyogere mu Luganda. Wali owuliddeko Museveni ng'awa example nga si ya famire ye nga si ya muntu wa famire yo bagwala naye mu nsiko nga nnungi. Abalala bonna bano bakola nabo bwajja okuboogerako abawerako example nti oyo mubi oyo yantomeza oyo yakola bwati. That is the president we have. Munnansi aba mubi naye ate abazungu abawaana. Mujje mwegendereze mumulabe n'engeri gy'ayambalamu ennaku zino. Bw'aba ayambalira bannansi mwayambala nga bw'ayagala n'entuula kati yakyuka tuula bwati okugulu kubeera bwe kuti eno. Simanyi kiriwo bwe kibanga bulwadde Mukama nsaasi naye bwe kibanga bulwadde awummule bwe kibanga bulwadde nga takyasobola bagenerals bangi nnyo mu magye omwo ne baba kyayagala kwata kakiriki kaabwe abakyalina akanyama Katumba mulaba akanyama kakyaliko
ba generals basobola okusigala naye ekyabwe kyo kye bategeera sijja bigenda mu nnyo bo be bamanyi kuba naamini yalina ba general abazungu baafuga Africa bagiwamba emyaka 6 emyaka egyasukka mu 6 nga giyingira 7 ne bagitwala kati be bakyagirimu ebyo byaba general bikite mu bitya general ba general ng'oyina oli general mu bantu ng'obantu bakwagala ng'oyina n'ekyo bakoledde kirabikawo nga mu Uganda erimu ba general bantu be batayinaako buzibu nga actually government ne bwekyuka bamuleka mu magye n'abeera general actually bamwebuuzaako alina kyakoledde abantu wansi w'okunyigirizibwa. So n'olwekyo I want to tell you kazireyo wali ku protest vote njagala okubuuza abantu era kino njagala kibannyikire tulina okwebuuza ekibuuzo nti ku lunaku bino bisoboka ku lunaku lwe tugenda okulonda bino bisoboka. President Museveni nga bulijjo bw'ajja akikola asobola okumanya nti nno e Kampala ne Wakiso n'egundi tebampa bululu obota butuusa obululu obwali badde butuuka ssaawa 3 butuuka ssaawa 11 mu protest vote tubuuza twetegese bulungi twemobilize ogenda okulonda Museveni taleese bu box plan B eriwa backup plan eriwa ekyo kyembuuza. Museveni ate batera okumubala obululu ne watuuka obweggulu obwekkalamojja buli balakisi yonna gyeri obululu ne butuuka ne yeerangirira ku bwa president n'akakiiko kaake ebyokulonda ng'obululu bwe Wakiso tebubaliddwa obw'omu Buganda majority of the areas nga tebutuuse kyokka mu Uganda yewali electoral commission n'obululu tale sente ebeera Buganda naye obululu bwe Buganda tebutuuka Museveni batuuka omulangirira nga bo tebunnaba kubalibwa eyo style agirina. Ekibuuzo kyange Keiton ne banno kiri nti awo tukola tutya era tukisigala tukyali ku protest vote era tusigala tukyalonda nnyo buli omu tumukubiriza era tukakuuma kebataleese ku polling station tukakuuma tutya kebaleese ssaawa 5 nga tuli abantu emiliyoni 1 tukasuula mpaka ssaawa mmeka kubanga obudde bw'okulonda buyina we bukoma ate wa president tulonda olunaku lumu tetugenda mu kirala. Nze naliwoozezza nti mu protest vote twalitaddewo enkola nga singa batulemesa enkera electoral commission erina okukomawo nereeta obululu obulala nga si byakutugamba musimanya tewali ssente simanya biki abantu nga bali wiringi n'enkeera okujja baddemu balonde. Ekyokubiri byonna mbikunnyonnyodde Uganda mpozi Keiton nga togimanyi ne banno bwe mufaanana bwe mutyo omwana ono mwogeddeko oba Keiton oba yaani kusobola kusomesezaako balala. Museveni asobola okukeera ku makya ne beekwasa ne bakwata buli luguudo oluyingira Kampala oba oluyingira buli wamu gy'alowooza ne bayiwako amagye. Ekyo bibadde bya bulijjo lwakuba bibadde tebifirimingibwa documentary zibadde tezikolebwa. Bobi Wine yazira tanaakola documentary. Tubuuza singa bayiwa amagye ku buli luguudo ne balemesa abali e Kampala okudda mu byalo byammwe okulonda ne babagamba kati waliwo kafyu tewali kutambula kubanga babisobola. Singa n'ebyo byonna byonna nga situnatuukayo singa tugenda mu kalulu amasasi ne gaddamu ne gatandika okuvuga Bobi Wine yabeeranga can you imagine presidential candidate akalulu yakanoonyeza mu bulletproof yakanoonyeza mu bulletproof element kati yagula bulletproof ka imagine ne beekwasa kusema people power bakuba emmotoka ya president gundi awo ne bakwatawo 10 singa Keiton oweereza abantu nga gwe kennyini singa bakuweereza okuuma akaluka MP ogwokyasinza okwagala ne bamukwata gwe kennyini ne bakukwata mbuuza tulinawo plan B gwe kennyini ekujja mukomera weeri plan B eyo weeri. So nsaba mbategeeze bulungi nnyo nti ekyamazima ddala tukkirize tugaane ebintu bino tubyetaaga. Ekisooka ng'ogyeko ku kifo ky'obwa president ne bwabwero si wano protest vote ekkubiriza nti londa ate londa ebyo ebikuluma bwe ziba nguudo ng'aliwo teyabikola londa gw'osuubira agenda ozikkolera naye ate ekamba buulire protest vote nga ne gwe tugenda okulonda talina kyatugamba naye onfu ojja kubuuka enkali ogwe bakyogera batya mukimalireyo ojja kubuuka akadiba ogwe mu nnyanja ojja buuka akadiba ogwe muki mu nnyanja. Omuntu yenna gwe tugenda okulonda buno bwe budde oli ng'ayagala kaadi y'enkyukakyuka awandiike manifesto si ya ggwanga lyonna kikyagenda okukolera abantu abo bayagala okwesimba okuva ku mutendera gwero C1 kati ezo zonna zikuŋŋaanyibwe ku secretariat zikolebwemu ekitabo ekinene ekyo ekigibwamu ebinene bye tugenda oconcentratingako nga power tugikutte. Power bw'ogikwata nga tolina plan naye etawaanya kyova olaba mu Uganda mulimu ba president abaafuga olunaku olumu kuba yali tamanyi kiddako
singa okeera ku makya 2026 president Kyagulanyi nagwa mu ntebe bano abagamba nkutta nkukola ki ba warlords tubakola tutya kyekyo kye ngamba protest vote etalina pulaani B nti ejja kutumenya oba okitegedde singa akalulu eyo nanga situnatuukayo bino mbikugambye kubanga olabika tobimanyi amagye singa bayiwa mangi abaagala protest vote tukola tutya singa obululu tebabutuusa abaagala protest vote tukola tutya singa obululu bagaana obulangirira mu time entuufu abaagala protest vote tukola tutya mu nsi za Africa mulimu ba chairman electoral commission abalangirira akalulu nga n'ennyonyi etokota ng'etokota ng'agenda kalangirira zeeko nga bano abamugambye okubalangirira olwedde bamugulidde ennyumba ne famire yatuuse singa omuntu bw'ati akeera ku makya n'atuggyako obuwagizi bwaffe tuzzaako ki kyekyo ekintu kye mbagamba nti we seriously need a protest vote. Of course, I'm an advocate of a total non-violent election. Nze ebintu bye nwanirira njagala mbeere mulamu obirabako. Njagala mbeere mulamu obirabako. Ate mu nsi y'abatugumbuzi olunaku lwokera ku makya n'otandika okwagala obbalumba mu kazannyo kaabwofa kubanga omulimo gwabwe gweko. Omukinjaji tatunga kyalaani. Tosobola kusanga mukinjaji. Omukinjaji ndowooza tamanyi na mpiso bagiteeka wa tamanyi kusobola kwetegereza empiso kugiyingizaamu mu katuli ati omukinjaji wa Jambiya. Yamanyi wali nsikya, amanyi eyawukana etya ku nsingo. Yamanyi omutwe guno guva gutya ku nsingo. Ye government ye NRM. Ebyo byokka byemanyi. Bino byonna bye twogera. First of all erowooza tebisoboka ne ba propagandist babe babyogerako ng'ebitajja kubaawo. Naye ate nga ffe tumanyi bisoboka. Waliwo omwami wanangambye nga nsoma wano mu comments nti aye era ndowooza ye Keiton ndowooza. Don't forget that there is a limit to violence. The gunmen also fear to do some things. We live in a global world. For example, they cannot shoot down 500 people on the streets. Keiton ngulabye oli mwana muto mu byobufuzi nsaba okubuuza ogambye for example they cannot shoot down 500 people. Mukalu akawedde amagye gakuba abantu bameka amasasi mu lunaku lumu. Twamanyako bameka. Saawa eno okuva mu kalulu ka Besigye wakyaliyo abantu abakyawere nemba beerabirwa mu makomera tebavangayo naye lwakuwagira muntu. Ebyobufuzi tobikwatanga mwana muto weebuulirire. Abantu abaafa mu kalulu akawedde baasukka ne mu 5 booyogerako okwetolola Uganda. Abamu baafa bakuba masasi awo, abalala bafiira mu transit nga abatwala mu malwaliro. Nina ne kyennawulira nti emulaga eyo mu ggwanika waatukanga ekiseera nga baleeta abantu abadde mu safe house bakubye nga mugiramu n'omulamu. Kati nga bakola mu ggwanika akolola gwe bazze ebbali omufu gwe bazinga mu kiveera. I heard those stories. Simanyi zaali ntuufu kyenkana ki. Kuba nnyina omuntu gwe naalaba mu people power baamuleetera mirambo n'adduka. Katonda yamusaasira nti bagenda okugamba bano abamuleese nti mulimu bagenda okubira bano ababaleese ne babayiwawo nti banaye mubadde mulimu omulamu. Bagenda otuuka ng'omulamu atemye. Ngoloza bano abaali bazze kwona omulamu eyali gwe baaleetedde emirambo baali bazze muwa keeki. Bandooza baali bamuleetedde keeki ng'eriko ayisinga essuga ne kasooda. So tobeeranga mwana muto mu nsi z'abadikiteeta buli kimu kisoboka. N'olwekyo nkubiriza abantu mwenna nga mbajjukiza nti kikulu nnyo okuba ne pulaani ey'okubiri, backup plan. Protest vote mugyesige esobola okutukyusiza mu mbeera. Embeera gye twagala okukyusa ffe sitwagala kusuula gavumenti olw'okuba twagala ebifo. Era tewali gavumenti gye twagala kusuula ebadde erina kyetuyamba. Twagala gavumenti etuteerawo structures. Twagala gavumenti nga bw'oba mu ICT ng'engaba y'emirimu sijje giweebwa wa Luganda nga bw'okola factory y'emmwanyi togiteeka ate gye batalima mmwanyi. Neweebuuze yakwate factory y'emmwanyi simanyi n'agiteeka entungamu nga mu Buganda ne Busoga ye wakyasinza okubeera emmwanyi. Kwegamba omusoga ye bw'alima ebikajjo ne bamuteerawo etteeka talina bitunda ku gwayagala. Walina okubaawo gwabiguza lwampaka. E Kenya ne baba bitunda ssente mmakogo olina obbirima. Olina obbirima ate lwampaka. Ettaka nalyo bali kujjako bw'obanga bannange. Ebintu bye tusinga okwagala bintu bitono nnyo si binene singa bikolebwako. Omusajja omu n'abeera n'ettaka mu kiseera ng'abantu abalala babundabunda ng'ettaka eryo yaataddeko mbuzi nante yalisiba ate yasula Kampala.
abantu babeera wano nga banoonya poloti ettaka ne lyeyongera ebbeeyi olw'okuba nti abagwira bazze ne baligula. Can you imagine? Foreigners come and buy. Tewali lease, they buy. Naye no mu nsi gye tulimu tebakuwaamu butuuze. You are free to do business for as long as you want. For as long as the authorities still think that you are okyetaagisa. Mu zino ensi omuntu bakuwaamu okubeeramu ne bw'ozimbamu kizimbe kya buwumbi na buwumbi bakubuuza sente z'otadde mu kizimbe kino ogenda zimalirayo bbanga ne bwe bagamba nti myaka 3 nga bakusayiningira wali togenda beera wano emyaka 3. Naye mu Uganda omuntu abba ekibanja kyo nga muzungu, omuntu abba ekibanja kyo nga Musudani, omuntu abba ekibanja kyo nga Musumaali, ojja kulaba ekibeerawo. Abantu abatujoga kati ebintu ebitujogesa mu nsi eyaffe ebyo twagala okucekinga totale biveewo bikenderere ddala bive mu system tusobole okuba n'ensi eyagaza. N'olwekyo saagala kuwanvuira ku programu eno, nina programu eyo eyisomesa explainire ku plan B. Plan ki gye tusobola okukozesa n'ebeera backup plan ya protest vote. Nze ng'omuntu nammwe abasigadde bw'oba oyagala okuteesa ku mukutu gwaffe guno ndi ku 0702 845 ku WhatsApp. Bannaffe abanyigiriziddwa guno omukutu twaguwaayo. Bw'oba olina omuntu akunyigiriza, you tell your story here. Fe ebyabwereere ffe situggyako bantu nti oba mpaayo ssente tambuze story kasita eba y'amazima ng'olina facts about it. Tetulina gwe tutya wano kizibu. Wano tubadde tudiscussinga Kakundi ka Museveni. Is there anyone in Uganda greater than Museveni? So n'olwekyo basobola okubaamu ng'era n'obutemu bali bakuyiribya naye ffe emibiri egyaffe gyakapa ku lw'okufiirira abantu abalala. So kintu kikulu nnyo. So jja tukubira tuweereze namba WhatsApp. Tusinga namba njogerako ku WhatsApp. Weerezako message obakola audio enyimpimpi. Tujja kuba tukuddamu temwerabira omukyalo omujjanjabi w'Ekinansi nga Mukooki ali ku 0750 2 600. Protest vote tujinonyeze backup plan. Ate ne plan B gye twogerako singa eba protest vote bagitulemesezza. Tutandikirewo mangu gisomesa abanagituyambako bayige ki kye tutegeeza tusobole okukyusa embeera. Mujjukire nti nze ne abantu abalala bategeera enkyukakyuka tujagala ku bifo byonna ebiwere miliyoni 2.5 n'omusobyo oba miliyoni 2.7 ebyo byonna bifo biri elective singa ebisalibwawo bikyuka ku bantu abasalawo kuba mu Africa oba toyina pawo oba toyina kyolina singa ebisalibwawo ebyo byonna tupushinga agenda y'enkyukakyuka. It will be a great message for the future and for the present. First twina future eno ye future yaffe era bw'oba obonaabona eyo ye future yo toyina ndala. Kati kyetwogerako future tuzadde abaana naffe kennyini abakyali mu bufuzi batuyita bazzukulu kyokka ate nga tukyaliwo ku nsi emu nabo tebalina gye balaga. So n'olwekyo ebiseera byaffe ebiriwo tulina bitamininga nga tugenda mu protest vote ate era n'ebyabaana baffe ebyo maaso tulina otangayo obudde mu Uganda olowooze ku kiddako. Yenze Emmanuel Kanka Kapita ne program y'olwalo mwongere muteteeko comments tujja kuba tuzireactingako. Mbasiibudde nja kubalaba ate mu program eyogera ku plan B ki gye ndowooza gye tusobola okukozesa okusobola okugatta ku protest vote. Mbasiibudde mbwenaba. Their branches whisper low goodbye beneath the moon so cold and white. Our sorrow blooms in endless night. Oh, hear the mournful echoes ring. No choir of hope left here to sing, a shattered dream in every hand, tears of a broken land. The flowers wilt upon the stone where voices used to stand alone. The echoes fade in fading air and leave behind this
of a broken